tabye mu mukolo aba UAP Old Mutual kwe basubulidde abasiraamu nga guno gubadde ku hotel eya Africana mu Kampala. It's flexible. You can put in whatever you have and take out any money as and when you need it. Abasiraamu abeetabye ku kijjulo kino basoose kusaala oluvannyuma ne bagabulwa ebijjulo eby'enjawulo. Akulira enzirukanya y'emirimu mu kitongole kino Patrick Kimathi alina byalambuludde. Ng'obigolooba omukungu mu by'ensuwa asinzidde n'asaba bannayuganda okwongera okwettanira enkola eno kibayamba okwekulaakulanya. Boino investment ideas jangu tukuwa amagezi ga bwereere oleme kwonoona ssente oba oleme kutuuka okyawe weekyaye ogambye ssente zange zonna zibuze oba mulimu abafere. Mu ngeri y'emu Sheikh Yasin Kiweewa akulya ddaawo ekibuli avumiridde obukodo bw'ababaka ba Parliament abasiraamu abatannaba kuwaayo bintu ebisuubulula abasiraamu abatalina kyakulya. Tetwabalinze woofiisi wali ewaffe ekibuli tulabe nti waliwo ettu lye baleetera abasiraamu ba Uganda tuli batuuseeko wallahi n'olwaliro bakyasirise. Bakyakola ki? Bakyasirise. Bino abyogeredde ku dduwa y'okwebaza obulamu bwa Meeya w'e Makindye Hajj Ali Nganda Kasirye Mulyanyama olw'okwebaza Allah okumuwonya akabenje ke yafuna gye buvuddeko. Nyama Allah abadde amututte ne Allah mwebaza nti yakuwandula. Ekyo ky'okkiriza kukkiriza nti Allah yakola ki? Yakuwandula. Omukolo gwetabiddwako ne Meeya wa Kampala Central Uhuru Salim bamasheyi abanuupu wamu n'abakiise mu ggombolola y'e Makindye. Amiruka mugana nkubidde okuvaawa naye essimu ya Kadino Wamala Nsubuga yampitiriddeko nga bagenda. Nabadde simanyi nti ndi mukwano gwe naye yaŋŋambye obadde ofunye akabenje omuntu ow'omuwendo yanzije mu kyebbeeyi n'amugula wamuwendo Kadino mukiwa oye Mulyanyama era Allah asowanga n'akuyingizaayo n'oddala naye ssewe twalinzirika. Bwe gutyo bwe gubadde ne Bukoto ng'abasiraamu bazze mu bungi mu maka ga Sheikh Muhammad Ssekimwanyi Bukoto okusaala edduwa y'omugenzi Sheikh Muhammad Ssekimwanyi saako okusibulula abasiraamu. Mu maaso g'abantu bano neebaze Hajjati nnyini maka gano omulimu gwatukoledde omuyitirivu mu kulera envumulo z'abaana b'omu maka buno. Tutwale ekyokulabirako olw'obugonvu bw'abasheefi abo bonna nga bwe mbalaba tewali bwe ntuukiridde maaso ku maaso wabula essimu. Ono abalabudde okwewala ebintu ebiyinza okwonoona ekisibo kyabwe era n'alabula n'abantu ku mize gy'obuseego ekikudde ejjembe mu ggwanga. Oli mufumbo gwa bikukujju nga tebabakoze eki naye nga gw'otutte mu ki naye omuntu awasa musajja munne omuntu awasa mukyala munne obwo si bufumbo bwa bikukujju buseegu Katonda bwe wayita fahisha tewali linnya Gganda ttuufu lyoyinza kutuuma kikolobero ekyo.